Era amawulire ag'ennaku gentandise nago ntwala okusaasira kwange eri famire ya mwami Byarugaba gwe mwagasaako Jjaja NUP yafudde. So mwami Byarugaba yafudde gwe twakazaako Jjaja NUP. Bobi Wine nkwebaza olw'okuba nti wasobola okujjanjaba mwami Byarugaba oyo. Mwami Byarugaba ndaba y'omu ku basajja ababadde bamanyi ebyobufuzi mu ggwanga lino. Ng'amanyi politics watambula. Era tumuyigiddeko ebintu bingi. Abasinga obungi babadde bamumanyi nga Jjaja NUP. Kyakuswalirwa ky'amaanyi nti afudde eggwanga lyaffe we bibadde lisinga omwetaagira. Mwami Byarugaba y'omu ku basajja abalimu NRM nga baweebwa ekitiibwa. Naye olw'okuba nti NRM erina abaana n'ebyana, MK weebale nnyo buli kimu ekyokolera taata. Honorable Passes namuganza mbaddeko mu ofiisi ye olwaleero nga tunyumyamu awo. Abadde tamanyi actually nti daddi mulwadde. Honorable Passes namuganza ono mwagala nnyo. Buli kintu kyonna ekikwata ku daddi asitukiramu, era Honorable Passes namuganza essaawa yonna atuuka ekisubi mu ddwaliro okulaba ate kyekibadde. N'abalala bangi abankubidde ku kikasimu naye nga temutya. Daddi ajja kutereera embeera ye tekanga. Just yafunamu obukosefu ng'omuntu. Mbadde mu politics era ekibiina kye mmanyi obulungi ekyatandikawo nga ndi member wa parliament kina serving emyaka 15 kibiina kya FDC. Nyina omukisa nti kati siri mu FDC naye kyekibiina kyenkoleddemu ebyobufuzi myaka 15 era mmanyi embeera ya FDC munda n'ekigenda mu maaso. FDC omusingi gwayo etuba twagala okwogera kyatandika nga kibiina kirina essuubi eri eggwanga, kubanga political party eba ya ggwanga teba y'abantu kinoomu. Naye kyekibadde mu FDC ekitakyukangako okuba nti nno waliwo akakundi oba abantu ab'olubatu abeeyitanga bamalayika, abalala bonna babi bambega, era nga ekibinja ekyo oba akabinja ako kakoze kinene nnyo okusuula n'okukyusa ebyobufuzi ebya opposition. Osanga nakati wandibaddewo nga tuli mu gavumenti singa akabinja ako kaali tekaliiwo. Akabinja ako kalimu abantu bano wammanga: Dr. Besigye, Nandala Mafaabi, Ssemujjuŋŋanda. Abo abantu basatu babadde bali bakinywi nga bali mu ttiimu emu era bakoze kinene. Batandikira ku muntu, ku nze, ku Betty Kamya. Naye akabinja ako waliwo abantu ke batoogerako nga bula mukyala Ssebuggwawo, kubanga oyo yali nfanfe nga yesimbega nga mukwano gwa Besigye, era Besigye tavangayo kumwogerako kubanga Besigye alinga Katonda bu FDC. Naye ekyenjawulo nti ttiimu ye abagamba ssebo mukama waffe beebo benjogedde: mukyala Ssebuggwawo, Nandala Mafaabi, Ssemujjuŋŋanda. Era bwe tulabanga olwaleero bali mu kulwanagana, nze ŋŋamba Katonda mulungi. Nabila si yatabudde kati FDC si yembega, muntu si yembega, Alaso si yembega. Kati abasatu abo ab'omukago babadde ki? Yalunda gonyo batimba, bagimanyiiza okulya obukoko, embuzi, nga obubuzi obwo bwabulamba. Obubuzi obwo Nabila, muntu, Winikiza, ffe tubadde ababi, ng'era ffe tuyina okuliisibwa goonya eyo. Twali mmere eri ttimba oyo ng'era batumira mulaba. Tuli babi, ekiro tukukuta, tuli mu State House, tuli ng'abantu abo abasatu benjogeddeko:
Dr. Besigye, Ssemujju Nandala, be bali awo be bamalayika be bagenda mu mawulire ne batukomerera emisumaali. Kati mu kiseera ekyo olw'okuba nti nno Goonya yamanyiira ennyama, baayola Goonya, baayola Timba. Kati Timba yasabye ennyama ng'ate obubuzi bannabiira tebakyaliwo, namuntu tebakyaliwo abaafuuka ennyama ya Goonya, ennyama ya Timba. Timba enjala yagirumye. Timba kyeki? Timba yembeera akakundi ako gye kaateekako ne kazimba ebyobufuzi byako mu kuwaayiriza banna baako. Ssemujju Nandala Dr. Besigye bakoze kinene ng'ebyobufuzi oba obuganzi bwe bafunye babukoledde ku ffe babi, ffe bambega, batuufu, Abannayuganda ng'ate obuzibu mwali temwebuuza ti naye kiki ekikenenye FDC okugituusaawo. Naye olwaleero muva kiraba ti Timba bwe yasabye ennyama kati erina kulya bbo. Ani yali alowooza nti Toterebuka, Nandala, Amuriati balifuuka ababi eri akakundi Besigye ne Ssemujju Nganda? Enkuba ng'eryoka nga n'etonnya. Bannayuganda, amazima gagenda kutandika okuvaayo, muli balabira mu bikolwa byabwe. Obuwangaazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya Kapa. Kapa ebadde ki? Babuulidde akakundi k'abantu 3 olwaleero be mulaba nti baatandise okulwanagana bokka. Ekigambibwa ssente kambabuulire mu FDC buli muntu abadde agulibwa okusinziira kwako akakundi, simanyi gye badde bajja ba information, naye bo ne batukwasa ssente ezitaliiyo ne tulya ssente n'ogamba naye singa ddala ssente ezo ze banjogerako waakiri, singa nno nzirina ne boogera ebituufu ne banvunaana kyenkoze. Naye abasinga baatuvunaana bwemage, kyova olaba nti nabo batandise okwerya. Manyi bulungi mujjukira Interparty Coalition. Interparty Coalition yafuna essente nnyingi, tewali kumwe yabuuza. Ne batwala headquarter eyo ne bagitwala Naakulabye nga Besigye ne ttiimu ye babakandonda be bakirimu. Essente ezo accountability teyaliiwo. Akakundi ke kamu kaludde nga ke kali ka ssente mu FDC. Be babadde n'obwa Secretary General, Besigye babadde n'accountant. Mulaba abantu ababadde ku NEC nga ba Besigye. Kyovola nti Katonga mwe lwaki temwebuuza nti ekibiina eky'ebyobufuzi ate lwaki kiina office e Katonga? Office e Katonga eyo yekola enkwe ku kibiina eky'abantu ekya-FDC e Najjanankumbi. Ate n'ekita ekitava ku ssengejjero Besigye lwaki ta retiringa? Kiringa ng'omuzadde abazadde okufumbiza omwana ne mubeera nga mulingiriza buli nnaku ekigenda mu maaso. Besigye wafuuka muzadde. Ekikubeeza mu nsonga z'abantu abali mu FDC, abazzukulu mu FDC kiki? Kyova olaba gwe nattabula. Bannandala baakozesebwa nga balowooza ensonga yemu teribakwatako. Ebyo bye mulowooza nti ssente 7 biliyoni baazituliisa dda teziriiyo. Naye ekikulu nti ssente mu iPod eziva mu State House zibadde zijja naye nga ziyitamu abo abanene. Engabana ye yagaanye. Bannayuganda mulekere awo abantu abo akakundi akalwanagana mukaleke keeyuze. Kye baayagaliza eggwanga ebyobufuzi okwonooneka kati kibatuuseeko, mubaleke beeyuze.